Wichi ewedde avuka babiri batwala obubizi n'obusula ku Parliament nga balanga ababaka okubeera n'omulugube. Bano poliisi batwala ne baggalira oluvannyuma basimbibwa mu kkooti ne baggulwako emisango omuli n'okweyisa mu ngeri y'esittaza. Olwali abayizi ku University e Makerere abasoma okulabirira n'okujjanjaba ebisolo nga beegattira mu kibiina ekya Makerere University Animal Welfare Students Club beegasse ku abo abavumirira engeri embizzi gye zaaleetebwa ku Parliament n'engeri gye zaatulugunyizibwamu. Bano bagamba nti ebisolo nabyo birina eddembe nga bwe guli ku bantu. Ekikolo ekyaliwo kiri mu sayidi bbiri. Poliisi omusirikale sigenda agamba poliisi yonna naye omusirikale ne bano abantu ababiri abaleeta ebisolo ku Parliament nti omuntu yaleeta ebisolo bitalina kubeera w'ebisolo ng'ebyo birina kubeera ku faamu ate oli yazuukuka enkya nesanga ebisolo abireese ku Parliament nti oyo naye alina omusango kubanga ekisolo tekiteekeddwa kuba ku Parliament kirina eddembe lyakyo era kirina okubeera we kirina okubeera. Bagamba nti kwekalakaasa kituufu naye omuntu talina kwekalakaasa ng'atawula eddembe ly'ebisolo. Abavubuka abo kye tubagamba nti bandifunyeyo engeri endala y'okubeera nga baleetamu ebibaluma. Wiiki ewedde poliisi yavaayo n'etegeeza ng'embizzi zino ezaakwatibwa bwe ziri mu mbeera ennungi kyokka nga abayizi bano bakisambaze. Tuzirina mu bifo byaffe bye tutagala ate kutegeeza abantu kubanga ate mujja kutandika okututawaanya. So tetuli sure nti embizzi ezo gye ziri kuumibwa bulungi era zirabirirwa bulungi. Kubanga engeri omusajja yasambamu akabizi ne kafiirawo toyinza kuŋŋamba nti gye ziri bazikuuma bulungi. Kubanza amazima nze natya tosobola kuvaayo omusirikale n'ojja n'osamba akabizi ne kafiirawo. Naye ate ffe nga wano e Makerere University ba veterinary student actually tulina ebiyumba byaffe bye tutulindiramu ensolo nti actually tusazeewo nti tuwadde poliisi omukisa guno nti weba ekutta ebisolo ebyo tetawaana nakuba nti ebonaabona ewaawa we kubituleetera. Dr. Bernard Agwaye nga musomesa kutendekera Makerere era nga yakuguka ku bikwatagana n'ebisolo atubulira ekituuka ku nsolo yonna bwe banga etulugunyiziddwa. If animals are tortured, leave alone the site, the bad site, you subject them to the public, but also the quality of the product they produce, either meat or milk or eggs for chicken and other poultry, will not be the same like animals which are living under less stress. Kati abayizi baagala poliisi ab'embizzi zino bazirabirire. Wali abantu abalala bangi abavuddeyo ne bavumirira okutwala embizzi zino ku Parliament saako abantu abazitulugunya.